oba bajjo abantu abo banene nnyo, they are very big people in society. So mubaleke bakole bye baagala kasaba beera nga tebaganye musana kwaka n'enjuba okugwa. Tosobola ne President Trump, President wana mu abatano bamuzanya mu comedy. Ne Boris Johnson ayisa minisita wa Bungereza waliwo musajja amuyita Mr. Bean babazanya mu nnyo comedy. So this income yaabwe ate to promoting talent nga MK movement to promoting talent. So era promoting talent ate tulina kukugira abantu kukola ebibasanyusa ate abantu bakitiibwa kati ngaawo bamawuleni. Those are very basajja ba Kabaka, abantu bakungu ba Kabaka. Omulango gw'okulwanyisa obulwadde bwa mukenenya nga tugenda kugula kits za obukadde 20 era twagaliza Sabasajja Kabaka amazaalibwa ge ag'emyaka 68 egy'obuto amalungi. Ffe aba MK movement chairman waffe General Muhoozi aŋŋambye mbategeeze era ntegeeze bannaffe ffenna abo mu Buganda nti tujja kukolera wamu okukola emirimu gyonna eginaddako buli kyetakwata ku Kabaka tujja kukibeeramu era tujja kuwagira Obuganda okukulaakulanya Uganda n'okukulaakulanya Buganda. Mwebale kujja. Abantu bagenda kufuna emijoozi nga bayita mu bukulembeze bwabwe structures zaffe ez'enjawulo owa Kiseka, Muwino, Nakasero, Katwe mu bamakanika nesawa abasoga abantu ab'enjawulo kati ono avudde Busoga aleesa ab'ejjinja bonna baidye n'amaido. Ekigendererwa tuyambako Obwakabaka bwa Buganda okulaba nti abantu bejjumbira kampeyini egi yakoze y'okulwanyisa obulwadde bwa mukenenya ate nga ffe tugamba nti movement yaffe y'abavubuka. So bwe baya abavubuka tulina okukolagana n'ekintu kyonna ekiyamba obulamu bw'abavubuka okubanga balamu n'ekiyamba obulamu bw'abavubuka okubanga tebalina buzibu bwonna. So gwe mulamwa naye nga tusimye nnyo okubeera wano ate tweyanziza nnyo Minisita Ssekabembe ne gavumenti ya Buganda etwaniriza obulungi. Yes, along the youth, our MK movement, we are driving along the youth. We felt it is very important. Anything that brings youth together or that protects the life of the youth or that empowers the youth, it's very important we work together and support it. So our general, the chairman of MK movement, has directed me and the other members of the committee to ensure that we support all youth activities in all kingdoms across the country going forward. So this has been our official event as MK movement, and then we shall continue with all the other activities that will take place in other kingdoms as long as they aim at empowering and improving lives and the income of young people in Uganda. How many kits have you purchased and who are the beneficiaries? We have purchased a total of 1,000 kits. Initially we bought 500, but by morning we had over 30,000 requests on my Twitter. Over 30,000 requests were made and others were inboxing the general. So he felt it is important. We can't serve all the 30,000, but at least we can raise up to 1,000 kits. So we shall have a strong army of 1,000 who will take part in the marathon, and we call upon all the other good people to support this Kabaka's initiative. It is quite important. We support the Kabaka. How can the ordinary people access these kits? The kits are for ordinary people. As you have heard, someone is going to Owino, another person is going to Lubiri, others are going to Wachiseka, others are going to Nakasero market. So people are going to the different markets, and from here we are going to those markets to give out the kits, and then we proceed for the next function tomorrow in Mubende, Kasambia. Babadde tukubiriza okumuyambako okulwanyisa obulwadde bwa mukenenya era nga tegese emisinde egyo sabiti eno. Ffe aba MK movement nga tukulemberwa General Muhoozi Rugaba tuze waleero kugula emijoozi ya bukadde 20 era risiti bagituwadde, risiti eno bagituwadde. So Minister, obubaka okuva owa mukama wange aŋŋambye mbategeeze ntegeeze abakungu nti ffe tuli beetegefu okukoleraganira wamu nammwe nga tuyita mu kukulaakulanya ebyemizannyo, okugogola Kampala, okutereeza ebitundu byaffe ebya Uganda yonna
ne Buganda okutwaliza awamu mwe tusinziira bwe bubaka bwaffe era ayagaliza Omutanda amazaalibwa amalungi ag'emyaka 68 era agambye omulundi oguddako bw'anaaba talina mirimu nga tegimukutte yandyagadde nnyo naye ajja addukireko Omutanda mu kampeyini ezinaddako. Njagala obaaniriza mu mbuga eno enkulu ey'Obwakabaka olutabaalo lw'ebyobulamu terusosola mu mawanga, terusosola mu ddiini, terusosola mu mbeera za byabufuzi ne bwe ziba za byanfuna. Mu kkowe eryo mwe tubaaniriza olutabaalo luno lukulu nga luli mu kulwanyisa Mukenenya nga tweyambisa emizannyo emisinde gino mu bunabyalo. Bwe ntunuulira ttiimu eno yonna eri wano abasinga ebitundu 99 ku 100 bonna bavubuka. N'olwekyo olutabaalo lwe tuliko lukulu nnyo. Tujja basaba ng'emijoozi mugitwala nga mujja okudduka mukuume obulamu bwammwe abavubuka musobole okuba abalamu. Ebintu byonna eby'amaanyi eby'enkizo mu bulamu bw'ensi eno bituukibwako omuntu oyo omulamu. Mu kkowe eryo tusaboze obubaka bwaffe tusiimye tutambule bwetyo nga tufuba okugatta eggwanga lino n'okulizimba. Mu kkowe eryo mwenjagala okutwalya omukisa guno okukwasa emijoozi gino abavubuka basobole okwetaba mu misinde gino. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Kabaka. Happy birthday to you. On this very, very important day, when we are celebrating the birthday of His Majesty the Kabaka of Uganda, in this fight under the theme, Men in the Fight Against HIV/AIDS to Save the Girl Child, the youth will have to be an indispensable variable in this equation, because HIV/AIDS tackles more the youth other than any other age segment. It is in this particular regard that I want to appeal to you, especially the younger people of this country. If at all we are to fare highly and scale the heights as far as all other aspects, let it be politics, let it be economics, the first common and most important variable is health. Therefore, I want to urge you to make sure that you safeguard yourselves as far as this virus is concerned. I'd like to take this opportunity to appreciate everybody who is behind this. I want to appreciate everybody who has participated, and I want to thank you so much for your being here. May long live the King, His Majesty. I thank you. Thank you.